mama wange yafa bamitanga Nancha Harriet. Kama mwecho mwecho. Yeah, my beautiful mother. Olumu bawo ne musubwa because Tokaba. Ingeri jokole nyo emotional cost. God. No, I miss my mom. Every time mwawala nyo mwogirako but I end up nga mwogeddeko. You miss her. I miss my mom because nsonyiwa Hadija, but it is okay. I can be your mom. I'm so humbled. I can be your mother. But I miss her. Yandibadde sometimes bambi. Nze munsi nobody loved me like my mother. I'm so sorry. Ekyo kyonkubuulira mazima. I'm so sorry. Buli muntu munsi yandiyagadde akole sente mama wo bakyatawo baziriyeko. My mom yafa nga sisobola dde omuyamba and tebyali birungi kale. But anyway, make sure you don't. I thank God, but I'm here. I know she's proud wherever she is. She's proud of you. I know. Yandeka ndi mwana mtome, I was spoon fed. Nali nkuze nenga nzima muwanga ntwalanga baby every time. Nzere bisere bisinga. Ne baganda bange bali bakimanyi mama yatuzaala bana basatu. But bonga bakimanyi mama gwe gwasenga okolaki. And when yali afa, it was the last person who yali ayita, I want to see my kid, I want to see my kid, I want to see. You got me very emotional. Sorry. Now you want me to cry? I don't. Don't. So you get me so emotional. No. And I'm sorry about that. I don't hide it. I miss her. Such quaker. So what are you going to do about it? Kubanga ekituufu kiri nti mami bambi taliiwo. Munnange Will you ever get used to it? Ekyenjawulo nkuze nangu. Ekyo kyo kyenyinza okugamba nti she's so loving. She's such an amazing girl. So loving. Kakati Big up to her. Bambi ankavarinze nnyo nti even on my last day nga tuziika mama yali nange the whole day. Hey, your mom was still alive. Nga ne stepmom wo wali in the I'm picture. telling you. So who was who? Like the first wife? My mom yajja second wife. Yajanga second wife. Kati gwe kyobamanya. So kati yamu embracing na bulungi mukiriza. nnyo. Kozi nze bandeeta nga ndi muto. I was 8. That's when I separated with my mom. Tell your stepmom I want to see her. She's a good, loving woman. Madam I Sylvia. want to bring her flowers. Jali. Omukyalo oyo bambi andabiridde so much. Omanyi mu nsi nga nkubulireko Hadija osooka okukirabanga ekyangu ne katubeere ffe basajja. Olina kugamba nti ngenda kujja naye nina omwana. Gomayi lwaki abaana abasinga bali mu byalo eyo because omusajja amugamba tojja jangu ne tojja naki tojja na mwana. You understand? Naye nze munnange bwe bandeeta ate no bandeeta tamanyi because mama yagamba kati omwana Shigwera Magical. Batugamba nti no ba DJ mbo mukwana nnyo abakazi. Mbo ba DJ bakwana nnyo abakazi. Bwe mugendeyo ku mulimu muba mugenze kwana. Mbo DJ atekamu awo ki mix tape n'atuula eri. N'akwata somino ku somino. Kiri kitya? Molino department bakwana. Ba doctor bakwana. Abamawulire bakwana. Ba YouTube bakwana. So kakati naye Mukama nkumira abaana bange yesala yangu lwaliro. Buli muzadde mu nsi yandisanyuse ngalaba abaana be bali bulungi. Mukama omwana wange oba abaana bange baleeta maaso go Mukama bankuumire ate nange onkuume Mukama balabe ku ssanyu lyabwe. Kola ekintu kyonna mu nsi muno naye tozannyira ku mulimu gwange. Nkiddamu. Kola buli kintu kyonna naye tozannyira ku mulimu gwange. Omulimu gwange gwe gombeezaawo. Omulimu gwange ye maama, omulimu gwange ye taata, gwe gulabirira abantu bange. Omulimu gwange gwe gwoli mu kusinikirako amannyo, gwe gundabirira buli kintu kyonna kyonna. Bro oba sister tozannyira ku mulimu gwange. Kansubira olwaleero kitegedde.
Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abali ku HK Media nze Hadija Kigozinga bulijjo nze wendi okuweereza mukwano sina gyendaga. Webala okutula mwebale kusubscribinga banafa aba platinum wellness vibe batekamu omusaikulant shetambulira ddala ojja banonyaka okonge buziga obeere ng'obafuna services zaabwe nnungi nnyonyi ddala balina steam bath balina sauna balina Moroccan bath bakola facials zize ngamba bannyonnyola okumala ebbanga so gendayo obeere okozesaako ku VVIP spa yaabwe olunaku olwaleero ndine mwana mulenzi DJ Magical K abamulabyeko ku TikTok awo mulina okuba nga identity ye mugiraba bulungi nnyo njagala okumanya ku mboozi y'omwami ono etambula etya alina bafaani bangi naddala bafaani abali e Bulaaya awo mumwagala nnyo simanyi kiki kye mumwagaza naye anyway baatugamba ba DJ babeera baganzi nsanyusa okulaba nsanyuse okunkyazaako Hadija erere nnyini eddoboozi Oshimanye eddoboozi yo teryawukana yenze so kompeemu kaneno kugamba what's up beautiful people tuli ku HK Media yo my beautiful ladies the handsome gentlemen everywhere you wabuli muntu yenna gy'oli tell your mama tell your aunt tuli wano ne Hadija ku HK Media kwenyini nange DJ Magical K tova onywerera wenyini kitegeera eyo drop ya maanyi I have to keep it on record I have to keep it on record kisenso okulaba obwebale kunkyazaako mpola mpola yeah so far things are moving good yeah but DJ bali tebabeeranga ku social media naye tulabe nga you're one of the DJs aba breaking the through for TikTok tugitwalira ddala serious yeah how is the going the going is good I have to thank God first of course singira ddala kwebaza Katonda there are so many DJs now on TikTok yeah but I want to thank God that I'm one of the best trading and I've been doing this for mwaka gumu kati n'ekitundu. Wow. I'm ever trending. That is super amazing. Watandika otya? Omulimu wagutandika ddi? Omulimu guno nno nze nagutandika dda sijja gamba dda commercially sidda nnyo but of course buli kintu kyonna kitandika na passion nzikiriza naawe okutandika company eno join ya HK tejajja buzi it was a passion from somewhere munayinza kusomera yonna gye nasomeranga nze nabanga DJ ne mu primary era abantu benasoma nabo bonna abasinga bakimanyi nze nga nsoba kuŋŋanyawo ne mba mixinga n'okwata ebidomola nze nali nkwata ennyimba mu mutwe nga bwe nkwata keesi eyo gimixingirako music keesi ye bati eyo tegedde ddala kituufu remix so yemwe mwakubanga tuntu eyo nali mulala nnyo atakuba ku bintu ebyo wali so mu byonna nze neegombanga nnyo ba DJ sijja gamba nti gwe mulimu gwe nali njagala no I wanted to be a doctor later I wanted to be a surveyor later I wanted to be a civil engineer masa ne bikyukamu I wanted to be nga bingi nnyo ng'omuntu but you know life ekutwala gye yagala ngayo you can't force life nasoma bulungi nnyo but on the way mu high school awo nekinyambala tekyali kyangu nga bobimanyi nti ba DJ gwe mulimu kale we are just changing this job tugufuula mulimu kati essaawa zino gwe mulimu ogwalinga gunyomwanga buli muntu nga ba DJ babanyoma so commercially natandika 20 ogamba nti mulimu kati ngufudde business I think it was 2018 na year of course COVID natuba tuyingira COVID yawo ndozanga nakamalamu emyaka ng'ebiri kitundu naye ngiro obimanyi sente ofuna katini naye of course gobo omanyi gwe mulimu because if I look where I am now nebye twalingamu ebyemyaka nze ndowooza endongo nakatandika ogifunamu sente zitegerekeka really myaka ng'ebiri emabega ogenze n'oyogera ku natandika dda ate nga ndaba oli muto like bw'olabika mu camera honestly si bw'olabika gwe ng'omuntu nga nkutuuseeko ne ŋŋamba ye Magical ate endongo yagitandika biseera bya ddi but 2018 is understandable you know wali ku ssomero wonna awo tebyalinga byangu muzeeyi wange my dad era olumugenda ne mugamba obanga muweerezaayo akasente
because kati the truth is I'm outstanding in my family sente mfunamu ko sijja kwegana nene mungambo jukire biseera bye wangu baganyangamu twetwalanga ne mzeyi wange nze ngataina mane ngatanzikiriza mu bidongo ngatakukiriza mu bidongo so ejuju n'emyaka nga sibi yangu mzeyi yalabira ddala ngenda kwononeka ngenda kuyayuka terina sente nga tasubira nti osobola n'okugenda okukola and they pay you 1M nga ibo bamanyi nti omuntu doctor bebasasula kakadde erinze kati essaawa zino nandigambye buli muzadde yenna yenna ali eyo omwana wo muleka akole kyakola ki kyawulira nga ayagala buli mulimu gulimu sente nkigamba nnyo abantu nti essaawa zino tewali mulimu gusasula nga dijje ekyo nkigambye secret atubbireko tulinayo dijje mu kika tutandika omusaba ssente omanyi omulimu guno fe abazadde bano bwe twali tuguyingira gwalinga gwabayaaye hadde badijjo obajjukira ab'edda bwe bayambalanga era balwala nnyo olukalala lwa lisiti y'abadijjo ab'edda lwonna luwadde true kakati oh my god kakati lwonna lulwadde munnange ffenna naffe fendongo tetwagiyingira funa sente twagiyingira kunyumira ffe nga tumanyi nti n'endongo esasula naye ebintu bigenze bikyuka munnange things are changing mpola mpola okimanyi nti kati ba DJ ne night basasula 1M ina night nkigambyeko waffe tulinayo DJ atuwe ku sente waliyo ba DJ nga 2 hours asobola zikolera emitwalo 7. What? And there is no job unless ngokola mu government but you know this is good to okukyogirako bantu batunyoma nnyo olina gy'otuuka olina alabira ddala nga you look to be literate natandika okukola ati okupima ye but I'm telling you badijje bangi nnyo kati bakoze ebintu byabwe and they are paid well so kakati lwaki njogedde ebyo byonna byonna nze story eri muzeeyi wange oba kisinziira ku client kisinziira ku ngeri gye we branding am because wenga DJ yeah because I don't think not all DJs are paid like that buli kintu kyonna bakikolerera hadija tewali kintu kijja buzi ku silver plate nange naliko nga nkolera nosuka 9 in a night naye nga ndi comfortable by then nosuka 9 era sente zibasooka okunsasula zenzijukira mukama wange omwe yasooka okunkozesa yali wa bidongo nga bya mobile sound ne kati no kyamukolera naye tugira olumu ne tutuula ne tunyumyamu ne mujjukiza nze namala ebbanga nga buli tudda ku motoka mbukako boboosi ne nyambuke waka because nze nali nyumirwa bunyumirwa noddenkerera nga ago wagenze sikuwadde wadde 10 nakuwayo 200 awo nakuwayo 3 banga nosidde mabega ndoza I think 2016 17 awo naye twajja mpola mpola nze nali mutonga ne sente sina nnyo kyenzaagaza by then wabula nga nze nyumirwa bunyumirwa ngenze ne bagamba ba DJ mujje nange nensituka nga DJ so lwaki njogedde byonna byonna nti bwentunuulira the life I was nze nfuna messages nyingi abaana nga baŋŋamba magiko twagala kuyiga magiko twagala kuyiga magiko okola otya okutandika magiko obulako kola somero lya DJ kankisabe katonda in the future kansabe katonda mpa amagezi naye nga si mulimu mubi kyekigambo kyenyinza okugamba because kato kyayinza kuntuuza mu office ngonkeeza buli lunaku ngompa $1.5 what sikisobola ndabana abawala bayingidde obwa DJ tonyingiza obwa DJ omanyinze ku sente natabuka njagala it's a good kintu kirungi but kiddayo wali how do you brand yourself ekikufula HK Media it is how you brand yourself exactly nze sijja kukweka I've had so many calls from so many YouTubers chicho when I was talking to my guy lakubata sobodde kubaawo ni wandi mubuziza I don't do interviews. Oh really? Wow. That's amazing. I don't and those interview je nakola aliyemo bayamwasuze mti I think sit down. It was still a Nancy. This is your second interview. This is my second interview. Wow, that is amazing. Aba HK Media bakwano mwekubireko mbugalo. Ewala ya Adija Jigozi mulabye nange. So Magical. This Magical K is a brand name. Ngeya DJ.
gwo mtufu amanya gwani? Ndi musajja Wanyonyi Nyange. Okay, oli Muganda. Ndi Muganda. It's amazing, but you don't look like us. Tunulanga bachanga abengulu. Somehow, ate otunulanga abeno mu West City. Yeah. Kangaboli awo buza. Adige yagadde kumpetera mbuwetezi. Well, buza. Nedira Nyonyi Nyange. Okay. Nze Kelly Stevens Chwanuka Sebulime. Wow. Manya Maganda, wow. Yeah. Nzalibwa mwami n'omukyala. Nzalibwa mwami Chwanuka Bonifacio. Mama wange yafa. Wamitanga Nanja Harriet. Kama mmoja. Yeah, my beautiful mother. Olumu mbawo ne musubwa because tokaba ngeri gyokola nnyo emotional costs. God. Kirabika ddala No, I miss my mom. Every time mwewala nnyo mwogerako, but I end up nga mwogeddeko. You miss her. I miss my mom because nsonyiwa Hadija, but it is okay, I can be your mom. I'm so humbled. I can be your mother. But I miss her. Yandibaddeko sometimes bambi. Nze munsi nobody loved me like my mother. I'm so sorry. Ekyo kyonkubuulira mazima. I'm so sorry. Don't be so emotional. Ekyo kibuzo nkyewala nnyo sometimes. I don't want to talk about it, but buli muntu munsi yandiyagadde akole sente mama wo bakyatawo baziriyeko. My mom yafanga sisobola dde omuyamba, and tebyali birungi kale. But anyway, make sure you don't. I thank God, but I'm here. I know she's proud wherever she is. She's proud of you. I know. Yandeka ndi mwana mtome, I was spoon fed. Nali nkuze nenga nzima muwanga ntwalanga baby every time. Nzere bisere bisinga. Ne baganda bange bali bakimanyi mama yatuzaala bana basatu. But bonga bakimanyi mama gwe gwasenga okolaki. And when yali afa, it was the last person who yali ayita, I want to see my kid, I want to see my kid, I want to see my kid, I want to see my kid. But all is all. Twebaza Katonda nti wetuli. You got me very emotional. Sorry. Now you want me to cry? I don't. Don't. So you get me so emotional. No. And I'm sorry about that. I don't hide it. I miss her. Sechikweka. So what are you going to do about it? Kubanga ekituufu kiri nti mami bambi taliiwo. Munnange nno Will you ever get used to it? Ekyenjawulo nkuze ne stepmother wange. Okay. A so loving woman on earth. This woman in a story naginyumyako the last time. But mpuliranga every time I get a chance nja mwebaze bambi. Hadija si kyangu okulabirira omwana ataliwo. Ekyo nze nkyogedde emirundi n'emirundi. It is not very easy to a woman okulabirira omwana ataliwo. But this is a woman who has been there for me. This is a woman who loves me, I think, more than my dad. This is a woman who has loved me ng'omwana we tankubangako ate nga nagendeyo nga ndi muto. I've never seen me in my entire life nga nze ndidde emmere endala oba nyambadde bubi ng'omwana we ayambadde bulungi. This is a woman ne bwe ndwala essaawa zino yasooka wendi. This is a woman who called me, I'm very lazy to eat. Akwera nankubira essimu naŋŋamba olya bulungi emmere ennaku zino. Alusazi tezikuddamu. But nze n'abantu abasinga otegeera nsi yanzaala bakitegeera mama nga akoze eki. Bakitegeera mama nga amaze okufa. Nti ffe ku kyalo ewaffe ekirinnya ffe tuli b'ekirinnya eweeyogerere. People baali tebamanyi because of how we used to take ourselves. Nga njagala vidiz ajja nankima ku ssomero. You know, omuntu abiri awo n'alowoolereza omwana ataliwo we. Ngabatweetinga baseeyo. Si kyangu. Ekyo kyo kyenyinza okugamba nti she's so loving. She's such an amazing woman. So loving. Kakati Big up to her. Bambi ankavarinze nnyo. Nti even on my last day nga tuziika mama yali nange the whole day. Hey, your mom was still alive. Nga ne stepmom we wali in the I'm picture. telling you. So who was who? Like the first wife? My mom yajja second wife.
Ejanga second wife. Kati gwe kyobamanya so kati yamu embracing n'amukiriza nnyo kozi nze bandeeta nga ndi muto. I was 8. That's when I separated with my mom. Tell your stepmom I want to see her. She's a good loving woman. Madam I want Sylvia. to bring her flowers. Jali. Omukyalo oyo bambi andabiridde so much. Omanyi mu nsi gankubulireko Hadija osobola okukirabanga ekyangu ne katubeere ffe basajja. Olina kugamba nti ngenda kujja naye nina omwana. Gomayi lwaki abaana abasinga bali mu byalo eyo because omusajja amugamba tojja jangu ne tojja naki tojja na mwana. You understand? Naye nze munange bwe bandeeta ate no bandeeta tamanyi because mama yagamba kati omwana mutwala wa taata we lenga bono gamba kamutwale mami we yakutwale wa step mamu ng'akyaliwo okay bade manyi nti mukama ya because nze musinda ali manyi ndi wo nali manyi ndi ntya so kati mami we yakuzaala omu ne watata wange banzaalayo omu. You have a very big pain. Banzaalayo omu. And I'm so sorry. Naye munaye kyewuunyisa you can't know Yeah. when you find me with my brothers and sisters. They love you. Enjagala gye banjagalamu from day one. Exactly the same way your real brothers. Nze sibafunanga mbuzibu era ffe kitutuukako ffenna we are 12 people Katonda akyatukuumye. That is amazing. Tukyebaliza Katonda. I don't know from different mothers. Naye omukyalo ono gwenjogerako ye mukyala mukulu naye ffenna tulabiridde and kino nkyogera nnyo because sometimes tuyinza obutafuna kumwebaliza so every time I get a platform ze mwebaza yeah naye nga atulabiridde. She's good. You have got me very emotional. Your story is really touching me so deep. Oh my God, magical. Omanyi tubalabe ku social media nga tetumanyi what is going on in your lives. Tulaba omuntu omusanyufu nga tetumanyi nti yali akaabye nako. Abantu batulabe ku social media nga tebamanyi nti twegalira mu kisenge ne webika mu blanket n'osooka okuba omulanga. Omanyi buno obulamu bw'ensi mbakubuulireko. Obulamu bw'ensi buli muntu omanya ky'oyitamu nga gugaddewo oluggi lw'oboti. Real life kicks in. Kasitogalawo bot oluggi n'otuula mu ntebe ye kati awo obulamu oluggira olwo ebya magical care byadijja nga bikola ki nga bigwawo ng'osigala gwe wekka mu nnyumba bw'oba olina amabanja nga gajja bw'oba oli depressed ne bw'obeera mba nti you can't share everyone. I know that is why people don't sleep. Abantu tebagala because they don't want to get time alone. Nze nina omwami yankubira essimu nanga magical ogamba oti anti gyendi ndi bulungi nanga magical keep nkuuma tokyogera like toyogera nga linnya lyange nangamba naye magical omanyi nti videos zo mabigako nanga videos zo tomanyi kyezinkoledde nze mbadde stressed nga mbeera mu nnyumba nenkaaba amaziga ne mune nali nscrollinga ku TikTok nga bona oba olaba ebintu ku TikTok onoonya ekikutwala ebirowoozo n'enkugwako nangamba nenyumira videos era nze na videos bulijjo oteka eri musimu yangu bulijjo oteka eri musimu yangu bulijjo oteka eri musimu yangu otwekwese bulala the cape atengo red or nabundi yeah hey, it's okay to see you like that you know omanyi nabadde wamane kwese so bambi guy nangamba nti mukyala wange yasooka okumpeereza videos zo nga bakamala okukola kati mukyala wali UK nendoza balina amabanja bambi kanaka video ke nakola ne bagamba nti bino singa bamumanyi bye tuyitamu singa temutulemerako singa bamumanyi how we hustle to have this life singa temutufiirako nnyo musajja nanga video ne nkwata ku nnyo and when I looked at you nganda bango omwana omuto ebigambo bikufulumamu musajja nangamba manyi magical kati natereeramu ennaku zino ebintu byange byaddamu ne bitereera badde nsaba nkuweyo ekirabo so lwaki ndeese ekyo musajja nampeereza $1 nze zaali 3.5 I think satu mwandana naye olwaki njogedde ekyo nti tomanyi oli biki byakola ki byalowooza abantu abali ku mawanga abo UK biki be bantu abasinga okunfollowinga bensinga okwogera nene bo tebali bulungi be bayitamu bingi nnyo so oli tolaba Hadija awo n'ogamba nti okulongoosa omuntu omukulu nga si mwana muto olaba omwana gataliwo bamukulekera omugye mu pampa n'owulira ng'ofa si kyangu
kati munnange sente y'abankuba kyeyabamu naddala bakola mu malwaliro baani anyway buli omu waali buli omu sente ye omusajja abeera mu uba empewo n'emufuuyira ku kkubo yenna obugumba ne bukakanyala weebuti nga just akolerera sente as well as a girlfriend ye Kampala boda delivery aba delivery challenge eriwo ku bantu naye bwe wakusaba sente n'ozimumba nga anyeega oba bamwereza ng'agamba lwaki otuweereza nakusaba ddi wegubanga gwe mulundi ogusoose nga sikusaba nga kati nze nga nali nkuwadde kuzanga awonyeega ekyo kiwulikika kyo kituufu bw'oba ali ompaddeko kyenkakatako mba nkuwoza ebbanja naye nze ekisinga okunuma be bakwano baffe betuwa ssente zaffe nga ye akwetaaga gwe notuka ng'omwetaaga wallahi nga tosobola musaba ssente nze in life kyenakakasa tolina ku expectinga much from your friends Adija. But I'm not giving much. Kati nze kino nkigamba from today. Don't expect much from your so-called friends and family. And I'm not even giving them. Njagala kati ntuuke mu bizibu byange mmanye nti ntoba n'ebizibu byange. Oli otuddekaawo ng'oyamba abantu naye nga gwe ofuna ekizibu onoonya ne gwekubira nga tomula. Noga katono namukubira kisoka ajja kugamba mu Adija mwina sente. Are you asking me? Muba magical mwina sente. Wona sekedde n'okusekedde. You understand? Yeah. Ngoli tusamukwenda ngamba njagala emitwalo awo 2. Njagala siya kati gwe naawe emitwalo 2. Naye kati kankubuulire magic ekyo nakize omuntu atayagala kuwa sente yeefuula nti gw'olina sente. Yebasooka okuteekamu. Kumbe tayagala kuwa. Era omuntu ngamba naye ndi mwavu shiya gwasobola okwavu wala omanya tayagala kuwa sente. It's a code. Bagikozesanga code. Waba back to our story. So nokula ne step mamu omukyala akuziza bulungi n'osoma n'omaliriza nsomera ddala kati so wasoma ki nakola mawulire nekyewunyisa really nakola jana enkonzidala representation I've never practiced it anywhere byantama byakutama nnyo nga gye nkikomeza nnyo emirundi nga 15 byantama omanyi ekizibu ekiriwo nkikubuulireko nze nazunza empapula nazunza demos ezimu nno munene waliwo ne demo gye nakola eri ku TV emu paka kati bakyagiraga bwe naleeta demo bwe naleeta demo awo nenjiwa omusajja omu nenjiteekayo bwe nagiteekayo bo ne bagiwa omuntu omunene nagikola same name, same concept. But I want to tell you ndoza kati program gisinga ne views. Akubye nnyo program kati gisinga ne views. Kati program. Mazima. Program kati. Tuyagala kumanya program kati gisinga ne views. Of course, on a business ogiraba gye tuli mwene ya TikTok Hadija. Yeah. Njagala kubuuza kibuuzo nabadde nkebera ku gondiyo nenkulaba nga aliko ku TV eno okyasobola otulaawo nobeera wano gantu kati okedde every morning omwezi gugweko bakuba emiliyoni emu ne bagiweza naye nesimanyi oba okyaliyo Siriyo, naye wechibera like once a day in a week. I can do that, like once a day or twice. Naye kati nkereyo every day. Sawa z'okumakya. Okubye. Olaba nokamba buulireko by the way. Lakati kati ensi ekyuse by the way. Naye mbuno mulimu ezimu. Ezikola. Ezisasula like 4 million. Mbuba kubalira amafuta every and and then they add up enaku zoze like that. Neba kubisamu. Novayo ne 2.8, 2.5 like that. Well, what I know with the TV, before TikTok came in, era TV yali just opportunity. Bakwanti ebintu ebimu kale sagala nnyo kubanga kuba brands z'abantu. Ogiro okolerawo social capital. Nze sagala nnyo kubanga kuba. TV bagikozesanga kufunirako social capital. Just, but money. Ekisoka kakati gogamba TV ekusasula. Erinnya lye sente. Linnya.
Yesente ate kisoka program yo DJ Magical K ngoli ku TV ina program and then Blue Band nekulaba negama nti you know what better brand ambassador naye ate era mu ba TV ekyo ndaba abakirina batono manyinze amanyi baba bogerako banyiga nnyo batono if we go back omanyi otunulira real life yabwe nzaba mu mbako nabo appearance ngoyi wambala olumusizaabo life ejo anti oyina okuzeewola olabike bulungi excuse me so kati TV buli muzadde nze saa mawulire gaakutama nno nnyo saagala eyagaana ddemo y'okugiplayinga ku yanyamba omulimu yakukosa yakuyamba nnyo munene okuva ku olwo nenga kati kambeere DJ nengula ka laptop kanga kasooka actually mukama wange yanyongereza kakasente eyampanga kanaana nanyongerezaako kasente netugigula nangulira hard disk nenfuna night eyasooka yalina makendi awo nawampa gumu kitundu gumu kitundu zijja nninya nno oyinoteekawo waneno mixer and I try how to mix how I wish wazze mbitegese bulungi it takes time bitawanyamuko okutegeka video is video people won't know I will just do like this I forget DJ had so binyuma bwenti obwembaddewo paka kati adija wonsanze but you're doing great naye TikTok ekukuza and you look like a big man choko chali muvubuka muto ddala naye I think why we see you as a big man byebigambo ebikuvaamu bikola sense mungi manyi nanoonya ekyenkola online eyo katonda yansaasira na struggling for myezi 3 paka kati okujja mu bantu abantu okutegeera nze olunaku lwe nakola vidiyo nekuba emitwalo gyali 2 kitundu I couldn't sleep nga buli lwenjira bwenti you know ababeera ku TikTok buli lwenjira mboti yeyongeddeko omutwa yeyongeddeko olukumi so I have my cowboy gwembeera naye bambi this is a guy who opened up yanzigulirawo TikTok nga nsibyagala neno yali eganye nga ngenda gideletinga biveeko nze nali nnyo ku Instagram kati nangamba ku video girabo etambula netukola endala enkeera maama nnyabo nekasuka gendo laba gende dala nefuna million views nakundoza nganya kati that's how my life has started abasinga babinyoma ngabo bimanyi genti but DJ no kole ekintu 7 people grace it so much si chango yadde nakam si chango nina ba DJ benda baba struggling ku social media and challenge eriwo kati problem eriwo with people buli muntu olina okukola ekintu nga kikyo nze sirina gwe nakopa nga nkola content wange okola bibyo byange naye ndaba abantu batandise obbikola which is kandi kakati ekiriwo buli lwojja nga okola ekintu Hadija kyakola people will say nti onaakola kyani kya Hadija so who are you pushing you're pushing me so I'm okay with any DJ because there are so many concepts by the way online there are so many concepts because kakati nze tonda bisawa zino if another YouTuber hosts me ngago wasoko kunchaza kitegeeza people watch you people watch you abakulabye kuno nagamba nti era TV embo yanchaze another one called me agamba nafe tusaba tukuchaze and I couldn't omwana ono bannanga ajewulira no sikwewulira mne kibeera kitaba too much bobeera too much or losing relevance kubanga oba oyogera emboozi because ojja kumpita twogera ku politics nzibitegeera nyuma nkimu Bobi Wine usigadde sibitegeera kati ojja kumpita twogera oba ku mipiira nze mmanyi kimu Arsenal kati kitegeeza that is me. That is you. Nakomi wano ngamba nti 2018 otandise professional DJing. Watandikira wa? Kumugagga alese? Mugagga alese neera. Mugagga alese? Kwe kuli omugagga wange oli owakanana company yafe bagita Joy Sounds.
yampaka nana ngenda ntwale eyo tukubanga mikolo because nkola n'emikolo. I have seen you. Kakati ngenda nzija nfuna club yasooka bagita ani Enigma. Era kakati amanyi gakende. Nzija mbeerawo nakubanga Friday na Saturday. Bwenzi omugagga ngamba nayo nomwana mwagadde nnyo. Awo nga nkubangezaako okwogera yogera nnyo. Ndaba badijjo bakitandise ekintu ekyo. So ngolo nange nzimba kizimbe ekya talk and play bawe njogera. I saw the guy was like, ono guy nga mulungi nnyo. Mumwene Saturday. Nangambe nako ezo zombi bagenda kwange emitwalo 4. Ampulira n'obulamu nga bugenda butereera. Nzijolo okutanda entwalo 2 nenzijolo olumukaga n'entwalo emitwalo 2. Nokubera. Nembeerawo kati nze nali so innovative nga ebbala eyo njiyiiza. Netukola bu parties. Kubanga omulimu wali ogwagala kuva ku mutima. This is where Ugandans go wrong. Ajja mu kintu nga takyagala kuva ku mutima nalowooza nti agenda competinga n'omuntu ng'ekintu kiri mulimu ye. Kireera kizibu. So najanga nenkuba kati nga gaya njagala nnyo. Era tunaawo bambi Mr. Joshua oyo. Amanyo gamba mwenna abali wano. Kale emabega awo bambi yali alinga dam business. Nabagamba naye mwenna ke yali abasinga amaanyi. Ke yali musajja mugezi nnyo. Kati kye kyakujjayo. Omuntu okula natuka ekiseera. Kula no upgrading. Yeah. Kati awo nyini we nali nze nga bagenti nali njiya nnyo. Nagenda eyo nenda be ebbala yalinga bukerere eyo bagitanga lingo ba. So I went there nembako omugagga gwe nasomeramu idea. Nze nali nekaza ne bagavana bonna baweerezanga kozi email nenga sina na laptop. Wow. Nenga nze wempulira nga nsobola okugenda I write you. Nenkuweereza. Nenga njagala kujja kolako na. Nenga nno mpita musajja. Kye nali nekakasa nga music mumanyi. Obulando zanga gadgets ze skola ki. So bengende eyo omusajja oyo yampe emitwalo 3. Kakati concept y'omusajja gye nali mubalidde nga nina okuleetako TVs. So I went to one of my guy in a PS system. Muvuko wa mitana Trinity kati yakola gym nene nnyo. Nengende ne mga Trinity njagala TV. Biseero na yampa bu 40 inch abo 2 nembutwala ne tubusibaawo ku stand. Nenfunayo ka smoke machine. Kati nyini bala na asanyuka nnyo ku sente ze yali ampadde. Na connectinga ku bala yaine bala ekawempa abagiyita Vegas Chill Out. Hey, I know it. Njitangako. So I went to Vegas Chill Out from Lingo Bar. Ningena nga tetuteeseza na sente. So when I reached tuka nga ndaba DJ abaliyo bamanyi Gamba ye mama. Mugaga nagamba omwana akubemu nenzanya bwe namalo zanya omugaga ne bandeetera emitwalo 15. Ze sente nyingi zenso kukwala kuba gali asatu gusigabala because gali ke expense nabbe wakadoza n'emitwalo ngeji alenga nanofuna ku DJ omulala onenga bampe emitwalo 15. Ndioka nkubira mukwano gwange awo esimu gwe twali tuyiriba naye namuga Brian bampadde wana emitwalo 15 namuga azukuka nalinya na Uber okudde waka salinya taxi nadira mu Uber ngenziza waka banne basemisana nga bankubira abantu bagambye okomeo nzirayo kati life wetu wejje kola ki wejje chuka sente zijja zirinya 15 nembeera awo. So I started getting gigs from nowhere kati on the way nenda batenga biringa ebyekyusaamu nga life eremedda mu 15 tevaawo nga life eremedda eganda mu 15 kati ataawo nga olumu nsoma okitegeera kati ngogenda okudda nga ate batambudde business ekoze eki etambudde. So I came back nenzirayo ku byuma ewoyo omugagga wange oyo nemba nga nze mbeera ku dduuka nze nzigulawo. So I became the manager being to business nalingi badde mabanga nanga kati gwe second in charge bisumuluzo bibyo nga nsola nolamula omulimu bwe gujja nga tukola gya layisi baga tukola za mitwalo 3 mitwalo 25. So bintu bize bikyuka mpola mpola adija paka kati wendi wa yeah. Abalujja bali ku HK Media ize Hadija Kigozi tuli ne DJ Magic, okay? Okuva ku TikTok kwe msingo okumumanyira.
akola inspirational voices abantu batudde nnyo mu challenges ze nnyo kubanga ayogera ebintu ebikwatagana ku mutima ebikwata abantu ku mutima so tugezako kuyita mboozi ye tulabe uwaje Kiggwera Magical batugamba nti nno ba DJ mbu mukwana nnyo abakazi mbu ba DJ bakwana nnyo abakazi bwe mugendeeyo ku mulimu muba mugenze kwana mbu DJ ateekamu awo ki mixtape n'atuula eri n'akwata somino ku somino kiri kitya Molino department bakwana ba doctor bakwana abamawulire bakwana ba YouTube bakwana so kakati naye kyekiri kyegambe tugula omulimu bambi gukyuka bukyusi guze gukyuka bukyusi ebikogerwako bingi bintu bingi gukimanyi nti badije baali bamanyi bamaviiri ng'olina okuba ne dreads okitegeera badije dda bajjanga ku mikolo nga bambadde bipalepale nowadays ffe ne suuti zituteeka ku bunkeeke gy'onooyambala wiiki ejja kitegeera nkulaba oba kitegeera nti nogende kanzu no ng'olina okuba ne kanzu nga nnya kati mubisomye ne mukola research ne mutegeera omulimu so kakati nti omulimu ogwo gwayogerwangako ebintu bingi nnyo but I'm telling you DJs are married I'm telling you but DJ they are responsible people nti kituufu abakwana babaamu ate nze simanyi bakazi kiki balaba mu ba DJ by the way because women are so obsessed with DJs so kakati kiva gyokola ki abakazi tebavaawo okugundyawo webukubira bayitawo batya ku DJ's box abakazi tebavaawo so muba mubakola bikyawo ekyo kyo nange kikyannemye otegeera muneze kyannema okutegeera because sikufefe kafe but umanyize ngenda out ebiseera ebisinga nfuna akasonda nentula but I see how women are reacting to DJs you understand kati simanyi nakumanya but buli department yekwana though kiddayo what is your personality gwenga gwe kyoli kyoba bw'obeera DJ osobola okunjunka mu bbaala buli lunaku n'omukazi omulala buli kanaku ekyo nze nkigambyeko ate nga n'omukazi ne wakulaba nga yakulabye n'omulala ejjo nga tekimukwata kererera nga ajja tekimulya let me tell you osobola okukolera emukono n'okomawo n'omukazi omulala n'okolera enki ekisaasi n'odda n'omukazi omulala n'okolera egindi n'odda n'omukazi omulala n'okolera eri n'odda n'omukazi omulala so kisinziira gwe kyokola ki kyoyagala na goal yo mu life eri ki as experiences fena lwali tuzibaddemuko but you sit at a point n'ogamba kyendiko kituufu this is not right oyinza okuba nga tewaddanga everyday na buli muntu naye ogamba no it is becoming too much ate kati nze nina issue bw'otandika okwana wookolera ennyo sometimes comfortability ekubula mu kifo ne value yennyini nnyini abakazi bayinza n'okutandika okwekubiraawo eŋŋuumi gido lunnya lyo lye nga naawe wooli so kati ekyo kituufu bakwana but n'abakazi babatawaanya nnyo beetega ojja ng'oli bizi oli mu kumixinga omukazi n'aleeta nnyashi n'akolaki bingi omukazi asobola okujjaawo nze naliko mu baalemu gye naliko mabegako before lockdown omukazi n'aweereza waitress nagamba call me that guy I'm a bit proud mu mufaanana yange eno neneematiramuko I know ne mugamba ani ampita and that is usually my thing nze kabubere katolina ngamba wali akwita that's my question ani ampita era njagaza ki kati namugamba jja akubuulire how much does he want kati mwana ngamba tumuliyeko sente just okujja obuzi oba okugenda naye bintu bino bibiri yali agala nze nve we nali ngende wali wali how much did you want wali mugambye 1 million kati n'omukazi yali willing ino ziteekamu ezisingawo nga ye kyafa to have me just to see you and talk to you ndoza nga yagala n'ebiralalala so kati nemuga kamala okukola mulabe so nalwanya mu DJ's box me I don't take alcohol kakati ninga mubuza anywaki but why do most DJs don't even drink ate nga babeereyo nga balinga abanywedde omwenge ekyo nali nnywa but nakivaako buli kati myaka giringa 5 emabega
by then wali tonnafuuka DJ nali DJ naye bimanyi obotu kyekiti kigenti otuuka ekiseera nze kati kyenjagala kuba soba ekyo nkubuulira mazima because mune mu butamivu obukola ensobe nyingi you overspend brand ndabyeko ba DJ abaweddewo olw'omwenge so kati yambuuza ng'onywa ki nze ne mugamba mpe mazzi ayagala mazzi biki ebyo mazzi muweereze emitwalo 5 so every time I could request for water amampeereze meka 5 njagala mazzi amampeereze 5 njagala mazzi okay that's amazing I met the woman out bamusange benenga mukazi mukulu nga mukulu ali mukulu neme nandibadde nja kutendewalirwa natyamu munange naye kwetu stressing nnyo kati bwe tukaddiwa nga tu stress ate tufuna sente oba oyagala okomewo obeerenga omuto omunaye abakozaamu omusaayi omunaye byakoze ebintu bye wano wamalamu ali bulala nnyo so I met the woman omukazi nangamba gwe yali atamiddemu tomanyi kyoyagala gwe I can't even take you to UK. I've been in this bar for some good time. Very silent client. But when tukira okwogera ebigambo bino. So ne mugambe nimpe namba yo tujja kola ki? Tujja kwogera. Twayogera munna nga bomanyi omuntu kubira tempted. Kwabu yali agene antega yawo wano ekyabiri. Ngolwa amazzi onywedde cupa nga mmeka. Nanyo cupa nga mukaaga. Gye mitwalo gyo asatu nga nziina kabiri. Nakwongera kabiri. Nonyuka n'ekyata. Ate nga when a song is nice, you play it twice. Kati balina okuwa tip. Kakati bambi bwe yagende we lockdown emukwata. Kati ate nange ndowooza moral nenkola ki. Nefa. We didn't connect so much. N'okiteera. So lwaki nkikuleetedde kyekyo genti badde gye bakwana nnyo. Sometimes resistance nabo basukako bambi. Kazi akuleetera ssente amaga kino. I'm telling you. Kino ate no byebimu ne kubayimbe ndoza swawulirako ba story ya Jovan Luzinda byebere ebibaamu omwo ana era waliwo n'abayimbi nga tebabeeteganga nabo beetega ekyo kyo kituufu nnyo nabo beetega. So what challenges do you find as a DJ with your work? Online obanganza omuntu generally like being on social media as a DJ your image as a DJ and ne ku mirimu ng'ogyeko ekyabakazi obeetega still abantu bakyalamanga omulimu gwaffe omubi ogw'okupambana nti gwe Hadija n'onkwata essaawa zino nonga nti kati nkutwala waffe. It is so hard to convince your family. Ngawe twalaba DJ Johnny P nga afumbiddwa Soviet nga wasiza ngambye afumbiddwa no singa afumbiddwa nga wasiza Soviet ngawe twalaba DJ Johnny P nga wasiza Soviet nedda sigamye nga afumbiddwa nga wasiza Soviet twalawo chikiriza DJ Johnny P kati bawa Soviet anti bambi omulimu guno ebiguliko binene nnyo bagumanyi ng'omulimu gufuna ekitono bagumanyi ng'omulimu gw'abayaaye bagumanyi ng'omulimu gw'abantu abenzi bagumanyi ng'omulimu gw'abantu abali unserious with life badijja abasinga bangi bagagga ekyo naddala international DJs bensachinzeeko people rich nze kiki kyegambye nti nze sisobola kati kola mulimu mulala gwonna unless nga bagaddewo bamabala bagati bazze bagaddewo emirimu gyaffe emikolo tegiriyo buli kimu but challenges ezibaawo zezo image nti otuuka mu bitundu ebimu nga bakulabanga abafeeriya in life otuuka ewantu naga oyo muyaayaze otuuka naga tujiddwa kyopala alinaku zino ba DJ bematira ayingirawo yenna n'akasawo yenna nga teyagala babuza so nze nkigamba nnyo ba DJ gutuuke nze kati nzijja ku mukolo gwo ompulira nga nkubye suuti yange nga naawe gy'oyambadde ogenda kuŋŋamba ki ng'olumukubye n'engatto esinga eyiyo ng'omugole gy'ayambadde suuti gy'okubye naawe go check my page wow
check my page. Of course I have seen. Nze kyesagala abantu kutuyisa mu maaso. Ekyo kyo kinzi ye challenge esinga. People batutwala nga abantu abataasoma. Olina but I'm telling you people degree holders bana basomye ebintu bingi. Indabe nakuzina ba DJ n'abawala batandise okubeera mbwa DJ ndoza nange entandiko. Hadija yayingira ate mawala munange. Ye bali naye si balungi kale. Musically si balungi. So kati abakazi balina ka favor ako. Oba akubo batagira kasitala g'omubiri. Ndozo bala baje babeera. Mubiri olina okuguteekayo ebweru. Kati nze nja okubeera DJ asosenga. Ojjanga ebike. Ate kali gwe bajja kuzannya emikolo gimaleyo gyonna. Mugomesi. Twagateeko obuwala DJ Mugomesi. Gyali ne bambi akyalwana kale kulabanga. Ajja kujja. Ajja mukyazeeko mwe platform. Nja kwogerako naye bambi. She's called Flavia. Gyali agezaako bambi. I support. And music amanyi nenga popi manyi. Pola. Bannange otulebya ku social media osinga n'abamu kuffe kati olwo joininga di TikTok nali sijagala obulamu bwange bwonna. Why? Ntandika okulaba TikTok okugenda ku TikTok nti nina TikTok account mu simu yange 2023 mu June. Wow, wa downloading app no gamba katika same. Bwegera mu simu yange nentandika okubiraba nenga nze mbaako just era nga sijitegeera nnyo. So gayo yo nankwatayo ka video ko episode nina naka Android nankwatayo ko nakateekayo. So natandika obunkwata nga nkamuteka nenga nzira sijitegeera. Netandika okola content yon nenga tukola short mix ya dakika 5 netugiteeka nenga oza bitambula nga tebitambula engeri gye twashooting nga sound gwe twakozesanga sayina wadde gadget name sayina lights sayina chi so nga tuteekako eno light ate bisero nali sisula naona life ekyuka bukyusi kati kati nga nebino bi ring light yona siina mataala biki I didn't have. So tuba tuyingira 2023 December ennaku z'omwezi 29 benfunayo video gye nkugambye yansoza ntunula ya 20k views ensoko gifu kati mune life weteweze bwenti bwenjoyininga TikTok. I didn't see this era sasooka zino abantu ze basinga okwagaliza inspiration ezo size nasooka wasooka zitya video gye nasooka okukola neetambula ennyo yali ya etandika n'akayimba bakayita oli miss kakuba ziri wala kati nandigikunoonyerezaako wano naye bantu bajagala nnyo wajoogereramu kati bwenjogereramu lwentandika osanga abantu mu kkubo nga baŋŋamba nakulabye ku TikTok kati ekintu ekyo nasanga abantu basatu nga bakiŋŋamba from different areas saazikiza nateekangayo buki nalinda nga ne papa misa kyankubidde ku simu angagwe musajja wanze wanje oli bulungi tindi bulungi ontegedde nti nkutegedde nangamba njagala ku meeting kakati oli misisi wapa olo nkoze videos nyingi naye n'omukolera amanyisa kyono mwagala nnyo kale my mom loved her yali amwagala nnyo loved him so much kati ate n'ennyimba ze nzaagala feze twakula tuwuliriza so kati mukoledde videos nyingi nga mulimu ennyimba so nga yibuze ne muvubuka kyono ekisooka abantu kye bamanyi nti DJ bwakuzanyira oluyimba ajja kunoonya walabye nabikoze sooka njokyeyo ze n'ennyimba zenkoze nga nzaagala buki bwagazi nenteekayo so mukoledde music mungi nnyo naye nga simunyegangako nakuyita ku papazi ku kyemisana lwaki tewagenda ku papazi n'oli ekimere tomanyi nze nja kutwala ku mpapa tomanyi now that I'm your mother I have to Mama take you did. there so bambi naye namusanga recently nangamba gwe muvubuka gwe lwaki onneekweka amanyi banga nekunoonyereza so nze TikTok bambi tenkoze bubi Hadija and that's amazing tenkoze bubi era nze omuntu gwenkyawa kati yajoogerako nti agijjewo kuba gutumanyi bantu bangi nnyo bambi abakolera business ku TikTok so many people and my life has changed
So mu mwaka nga gumu n'ekitundu here I am. That's nice. Here I am. Bu videos mbukoze nyonyi ninye ebweru eyo ngenzeeyo ko. That's good. Era masa onzirayo Europe. Ku HK Media nga bulijjo nze bwendyo baweereza abantu bange mwe bali kunjagala abanjagala mbagala nnyo abatanjagala sibaagayire ddala. Tulina DJ Magical K. Sound leero. Wajiwulirako eyo sound. Ndina mu sound zange. Laira. Abanjagala mbagala nnyo abatanjagala nange sibaagala. Nange sibaagala nze yange eri abanjagala mbagala nnyo abatanjagala sibaagalira ddala. I want to make it like njagala nkagumize ddala sibagalira ddala okujjako abanjagala. But anyway, thank you for watching guys. Tuli ku HK Media mbajukiza aba Platinum Wellness Spa batekamu omuseko anti shetamu ya ddala bulungi nonya ku services zaabwe za spa ezenjawulo o enjoying VVIP treatment. DJ Magical K nga bulijjo we tuli okubeera nti tuyita mukko mu mboozi ye mu byonna byoyogedde about your life. Emboozi ye nkutte nnyo ku mutima kati naakajja ntandika okufuna ku kaseko ka TikTok naye wasoose kuneenyikiza mutima. I don't pretend. Now I'm your mom. Anything you want from your mother. From your mother, I want to be specific. As in mom. By the way, wow. Yeah. That's nice. So, I'm your mom from today. Sagalo demu kukabanti mami tali wo anything you want from your mother. Amina. Inkubirako kusimu I'll be there. Yes. Amina. So, bannange bwetutyo bwetambudde naye nga sinaba kusiibula njagala ombulire ku birungi empozo ngambye walinnye ennyonyi biki entalo z'oku TikTok tozeetabaamu abantu tebakubiifinga. Muneyinze nga bwe gambye bwe nali nkola TikTok zino bantu bangi tebakisuubira. Mikwano gyange bangi abamu bankyawa. Really? Abamu bansanga ne bangamba nafuna sente neeraga. Mune abantu naye okirabanga ekyokusaaga naye abantu bakitwalira ddala so personal. So ndowooza bali naye mu sound z'abantu tebaagala abantu bali bulungi. Abantu bakwagala oli bubi. Ngobonaabona. Ng'oli awo siranye tolina nze there are so many people kiddako betwatubanga nga cana abantu tebakyagiraba. Nazanya n'okuzanya. Abantu bakwagala cana abantu tebakyagiraba nga tokyayina kulaba. Eriyo omuntu akeera ku makya nga ye buli lwakeera ku page yo kulaba views ze wafunye. You understand? Ninga sinti oba akwagaliza because nze bwe nali nkola nayita abantu bangi nnyo in the beginning nanjagala tukole ekintu nga kinenemu. But I looked for them nemba noonya buli omu turning down. So ezentalo nze neekuumira nnyo ewange era nze content wange olumalo shootinga waka nze sina na TikTokers benjogera nabo. I don't. Era mpozi TikTok sina kompozi lutalo na muntu. Sirinako. So nze nkola byanga DJ bano tebakwalana. Bebamanyi. Mbune dogo mba DJ liringanga mazi. I'm a prayerful person kati bebamanyi. Nze kyenafuna kino adija saa kijja wasitaani. Kino ekintu kyange nkikoleredde ate mbadde musajja musabi. Ate nkyasaba. Nze sabira Pastor Bugembe eyo. Nze sigwa service, sigwa kimu kya 10. Buli kimu ekyetaagisa okukola okubaawo nkikola. So ekintu kyonna nga tewabba kibbe ate nga tewakijja wasitaani, I'm telling you kijja kubeerawo ebbanga lyonna. So kakati nze nkimanyi bangi benyiiza. Waliwo neyejja nangamba gwe ebintu byo tebitunyumira. Nampeereza message. Nangamba gwe ebyo byokola ffe tebitunyumira. But when you look at that message, you understand? When you look at that message, nze nzireyo nentunuulira video zange zirabe bwe kitone nnyo olwegaanyo tambula emitwalo 10. What? Olwegaanyo tambula. I have to check this. Nange ntiddemu. Ono bamuyita Mr. Bisima. Ekitone nnyo olwegaanyo tambula mitwalo 10. Eyasembyeyo mitwalo 42 mu 10. Kakati kiri bwe kiti. Content yono mwawulamu. Nina content gwenkolanga my real content. Ngali personal. Kati nane buno
bwenkola ennaku just to keep relevance. Yeah. Kati ezo zwenkola keeping relevance olumu abantu dem sound ya muntu ono wa DJ mulaba okitegeera gino emitwalo 63 eja plays ana yeze gino emitwalo 63 n'engifuna ku YouTube. So mu byonna nayo nawe oli mukyala w'amaanyi. I was checking on you. Of course ndi mukyala w'amaanyi. Mukyala w'amaanyi Nnyo eno byebiruma abantu. Now your interviews are very corporate. Thank that is you. one. Ate kigamba nti oyo tebanyigira Nakyo sagala tebanyige kino sikyogera that you're seated here with me, kaddemu. but your interviews are too corporate. My interviews are very jolly. That is it. Yeah. So tobuuzabuuza bintu bitategeerekeka. Yeah. This is not a war, freestyle. Exactly. That is how life should be. Naze na interviews enda buli naabuuza omuntu ebintu. Nabanga ali mu prison. That's why I don't just by the nature ntwali wannante. Gwe wabyembwa. Gwe wabyembwa eno. Nature ntwali wannante nanti naye muri same nze I love someone nga tetuli nnyo kuwekaka kintu kiri freestyle. She's a very cute woman as well. Yeah. She's a beautiful woman. Go serious. Wanji. Go serious. Stella Nante, yeah, I know you don't know me, but me I know you. Nkutumiddeko mukwano. Webale tuweereza ku NTV mwasuze mutya. Amen. So obadde okyanga nkyakugamba nti eddogo lisusse mu badijje. Mweriri but naize kyemmanyi ku ddogo. Lirina expiry. Beba manyi. It can't be forever. Eddogo cannot be forever. Ekyo kyonkyekakasa. Nze kankubulireko kino adijja gukola kikyo. Yeah. Goloza kati ngenda kubuuzayo ka statement kati nange kanfuke interview wawo. Goloza buli muntu akwagala. Yes, nkimanyi tebanjagala but I don't care. Do you know how people speak about you ngatoliyo? Of course bad, but still I don't care. That is it. You go home, pray and sleep. And wake up the next day. Ate nze banange n'engeri gye kiri nti ndya waffe, ndya waka. Nga sirya mu nyumba ya muntu yenna zitoyina kyosobola kuŋŋamba. So kati nze ebyo abalogo bye bamanyi, but nze kyemmanyi eddogo teriwangaala. Teririyo. Ate nze nsabira omulimu gwange. I pray for my name. Zanalireka nkukakasa ndi addi kuddiza mukwano. Tebakulye ennusu walaikum salaam. Analira taka sina kyemukoze. Naye nga bambi kyonjagaliza kyenja okukwagaliza. Of course. Nze temuŋŋamba ebyo. Nenga nsanyuse nnyo nnyo. Yeah, thank you so much. Nsanyuse nnyo bambi. Njagala kwebaza abantu bonna abanjagala. Ekyo ekintu nina abantu omanyi gwadija mu nsi teri kisanyusanga kuba n'abantu bakulwanira. Yeah. Nze nina abantu awo tonjogerako bya kisiro online. Sibalabangako, sibamanyi. Nayina show kankonyomeze nomunanga kasemba. Yeah, it's okay. Nayina show. Newe tukesanga tunyumya enjoy yo. Nayina show. Nategeka show yange eyo. Naye abantu bampagira nga tebali na mugwanga. Natunda over 50 tables ku mitwalo agaga. Nga tebali na mugwanga. Olina kwenga magical. Nze nyumira yo Sunday Nations zotukolereza gospel. Kanguliyo table nnya. Kanguliyo table 3. Kanguliyo. So nze nebaza kwebaza Katonda. Kama akyusiza obulamu bwange. Nti ensemanyi. Mu bintu byonna saba Katonda namugamba Mukama. Mabine ebintu byetwogere olaba abamanyi Katonda. Bijje biri kate Katonda gyali. Yeah, akola. Nze nagamba Katonda njagala onsi nakolanga twebase. Namugamba get my voice and my face ntambuze enseno. And you're doing it. Nze nkubulidde nfuna calls from every part of the country. That's good. Everywhere nze katusituuka wantu. Kati pa ku dola. Kasita oli maama kati ebintu tugenda bikola bulungi nnyo. Mpozi maama wo boyina omuleti n'amatooke. Okitegeera. Ate kati enzonga nnyo era bwe natambulanga eyo nga nsanga ettooke. Mbabukubi mu mmotoka nga ndeeta. So mu byonna Katonda akyusiza my life. Kya kintu kyensinga okwebaza nnyo. Bulamu bwange bukyuse. TikTok eyo nze njebaza. Nzadde gya nkubuulira. TikTok with me. Nze ne apps endala sikyazigo. Nze abantu abasinga bayomba nange ku WhatsApp.
naye baba WhatsApp ndwawo nze nsozuuka ku makya WhatsApp nenjugula oluvannyuma lw'essaawa nga 2 n'ekitundu naye nga messages za TikTok ozidda because nyingi Gy'oli. simalaako kuziddamu Tomalaako. nyingi ekitono ennyo adde inbox ofuna messages 205 ekitono ennyo that is nga siinaayo video etambula but bwembeera ne video etambula mbeera mu 1k plus naye maani kwewuunyizza olumuzinnema video okubeera nga ekitono ennyo olina emitwalo 10 And ekitono ennyo. music. And just music and music miliyoni 600 400k bannange amulaka nti ka TikTok ebadde tutawanye ebadde wansi 200k ebadde wansi 300k 500k wow ono Jojo Keteera yali ayogera ati boss ono boss wo nze brand ambassador wa ebintu bye ye gwe brand ambassador w'ebintu bye. I'm going to be officially unveiled I think in April nenga business tukola That's very amazing. so nwana ng'omuntu Hadija buli kintu kyonna kwerwanako Ate ng'ojja kikuba kintu kyonna kwerwanako then n'emikolo at least osobola kwogera mannya abiri ng'eryange teririiko mu ba DJs abakola emikolo mwende baselekta b'emikolo twebaza Katonda nange we naafuna omukolo nja kujja music nte nno ndi DJ mulungi inshallah Haji mugambe Haji ki abantu balowooza ba Haji babeera bazeeyi nedda Haji tebaba bakadde baba bwe balowooza tebamanyi nti no Haji asobola n'okubeera n'omuntu naye nga Haji tannaba kubeerawo bambi nkyaliko katale amina katongera okusaba and I'm still looking out for a potential man tongera okusaba kyonna kyekiri I don't care. Magical, thank you so much for coming through on HK Media. I really appreciate you so much. gosenze Webale nnyo mukwano. gosengedde So nakasembayo eri bafans bo. akasembayo kamukokakoka one mwekomere ku HK Media yennyini ate aba HK nsanyuse nnyo akonkyazaako ekirala to my fans mbaagala nnyo temunyiiga mumpabule messages bwe mbasizizeemu kozi abantu abasinga kye baŋŋambulira kusanga gweraga nakuweereza message yange nogaano giddamu weeraga biki nga ate nteekako ka like kange every time nteekako ka like kange every time katako kannumamu obwolumwe nemugane mune messages nyingi olumu mbasobola kuziddamu Kati baba nakufuna batya ale kati ne challenge banaye ate toyagala kuteekako direct number ku TikTok yo kweri mkwano okay then bakunoonyeeko ku namba yo nedda ne challenge enfuna oli akkubira gwe nga weebase namba nga ya business nakifuula nakubira bwati bwakubira statement gyakugamba agamba ne bannange wankubira kana akayimba osobola okampeerezaako kati ate nga gyekaline ku TikTok olina gamba osobola batugamba nti eno video ginsindikireko mu inbox video ya saawa namba that is it so ninga mbagala nnyo mwebale kunjagala thank you for pushing my work because nze content wange wemulabira nti atambudde mu sounds I don't mind about the views nze ngenda wano wansi wano kitegeera kati nina ebiri kanana so kati nze awe njagala 28k challenges nina neina oba emitwalo 5 sounds naye eri wansi eyo leka ndabe ya mukama nkuumira abaana bange buli muzadde mu nsi yandisanyuse ng'alaba abaana be bali bulungi mukama omwana wange oba abaana bange baleeta mu maaso go mukama bankuumire ate nange onkuume mukama balabe ku ssanyu lyabwe okay injitegedde eno sound nange nagirabye you don't like your own videos why
You are proud even on your own self. So omwana wange ali proud bulala. So mu byonna bambi temunyiiga bwe mbasizza messages olumu ziba nnyingi but ennaku zino nkyusizaamu okwongezaako. Yeah. So mbaagala nnyo nga gye nkikomeza. Ng'era Hadija bwe yabagambye abanjagala mbaagala. Abatanjagala wallahi nange sibaagala. Because nze pretending by the way. Ekitawanya abantu be Kampala, it is pretense. I know. Awakitegeera. It is pretense. Pretense yetawanya abantu. To pretending nnyo. Oli bwe batakwagala tokweka. Naye mulage nti sikwagala. Exactly nze kyovola abantu sikyazungazunga. Wemba mmanyi nti tonjagala ate mba nzunga. Of course. Adija abantu abo balabo ng'omwesibako. Kale golooza okikola out of love. Nagamba ono yanneesibako. Omanyi nti abantu baakoowa abantu. Galize nze mbeerayo mukazigo kange n'ensirika. I know. And it is giving you peace. Very. Wow. Kale bannange bwe tutyo bwe twayise olunaku olwaleero yenze Hadija wammwe Hadija Kigozi wendi nnyo okubaweereza wano ku HK Media bw'oba oli mpya ku channel eno yiga akagamba ako ka subscribe kakoneko bwoti okubeera ng'otweyungako bw'oba oli ku Facebook, Instagram, ku Twitter beera ng'otufollowingako bulambalamba pozi Twitter tekyaliwo kati X yaliwo beera ng'otufollowingako bulambalamba neyanza nnyo baddiya. Assalamu alaikum. Manya gange nze mukadde muzaana. Kakati mbadde nsaba obuyambi ku baana bano. Abaana bano tebalina bannyaabwe. Abaana bali bana. Obuyambi nga kimanga. Sukulu fees sirina. Sabuni sirina. Byonna byetaago byawaka by'okulya abaana. Bano baana b'abaana b'abawala. Bamulenzi era n'ono bamulenzi ono mama wa Kalo yamuleka wa wiki sezi 2 mulekwa senga era ye yambadde nayo ye kituufu. Okay. Kale katukutereyo ka video tulabe yenna n'abeera asobodde okureachinga. School fees sirina, obuyambi bwonna sirina, mmere sirina, sabuni, engoye okwambala kyonna sirina. Atusabe Mukama yenna omuzira atisaana abeera asobodde ajja kubeera atutuukirira ate naffe tubeere nga tukutuusaako